Charles Blessed Gospel Blessed, yes. Blessed, yes. So mukama yangata ku mwami oyo niwemba siriwo emirimu gitambula yes akoze omulimu gw'amaanyi ne ttiimu ye bebaza nnyo bakola omulimu gw'amaanyi omanyi omuntu okubeerako so bali sinafunamu challenges so far banga tona ate mukama abadde nange mwoyo mutukuvu ali wamu nange angasse ku bantu people abakibaddemuko ate abantu abamanyi management amanyi okutambuza ekintu so bali sinasanga challenges so far. Okay kale enamba ziri ku screen yo twagalayo abantu mwogereko ne Sheila tuli naye mwana wa buwala wuno muyimbi akayimbira emyezi mitini nnyo oyina nyimba nga mekambulamu enyimba ziri nnya bili ze ziri out video eriemu gye twakataako video emu tetunaba kugita endala bili ziri mu studio very soon nazo zijja kuba ziri released. Yes. Kale ebibuuzo mu bisengeke bulungi nnyo kuba essimu ziri ku screen yo tufunayo abantu nga bana Sheila tuli naye wano muyimbi ayimbidde emyezi mitini nnyo oluyimba mululabye buuza kyoyagala okubuuza mugambe kyoyagala omugamba bwe biba tebiikole ng'otubuulira mwe bakama baffe gamba tino hello ojaita ku namba ziri ku screen yo Dream TV gamba tino hello Anji Avira TV okusobola okwogera owange okay kale tuleka tukusibiddwa enamba ziri ku screen yo bwokuba essimu Vira TV yonko yo kuyimba oluyimba olwo njagala omuntu okuba essimu ng'omanyi bwe bakuba essimu ku TV ekisobola okutwanguyiza emirimu katugende nono gamba tino hello Dream TV ko oli amanya gosebo amanya gange kutuga Nyanzi Musamere tuongere ku kudobozi mukulu amanya gange Nyanzi Musamere yes sir singute wano kuti nganda bashira ira mwagaza buwanguzi amina sebo ebintu byesi akupapa bintu birungi atenga birimo ni mukama Okay, tukoyanza nnyo mukulu Nyanzi. Television namba ziri ku screen yo twagala bibuuzo na ku Facebook njagala bibuuzo do not just look at me like ekiwugulu mubuuzo omukazi ebibuuzo kubanga simanyi oba n'enkyana abeera wano. Hello. Baguru. Koli. Ngebo dufuna to mukono. Yes sir. Shiro tata we yani. Tata we yani. Yes. Taba waliwo shiro kali atuli tata we yani. Kubanze na bijja kola limba bijja kola. Ngebo dufuna to mukono. Oyogera tata we yani balabi. Okay. Tata wange omugenzi bali bamuyita Sulaiman Ranga. Oli mukazi muganda. Yes. Widira ki? Mamba. Oli wa mamba. Okay beba mbebo. Kale enamba ziri ku screen yo tukoyanza nnyo mukulu tukoyanza nnyo ojja kuba kweze namba ziri ku screen yo so kwanga tukufuna so kuba ku ya Airtel oba ku ya M10 ono tumumaliriza ndowooza tukoyanza sebo. Okay abalala mubuuze ebibuuzo yita ku namba ziri ku screen yo twanguye emisinde tubenga tukikwasaganya mpala gamba tinalo owange gyoli. Hello. Wanji. My name is Betty. Hey. Olimbo lujja kola naye rubula mundoza abazina abe bali. Abalenza abala kati bazina bulungi. Babuzeemu training. Kale tukoyanza nnyo. Kugamba balusabulula atoli yebaza mukama ate bebazina tibikwatagana. Kale bwatu yebwa alabye mpola. Happy Esther muyimbi wa gospel mweshongozi okuva eri mu Western Uganda kwa linyo twagala Max bana abali ku Facebook twagala Max zoluyimba zino oluyimba luno luli lumu twagala Max zoluyimba luno n'omuyimbi mumumbulize yekibuuza ave wana ngategedde nti Uganda situzanya Nakato Sofia kwa linya game tino Gogal mwana wa mama the sky is the limit mukama mulungi ke bibuuzo bya nonya wano mpola tulabenga tukikwasaganya kale niyo Nakato notaba muto Nakato ye Nakato Nakato nawo ofaanana bwoti situmutomera tuloza yimuyimbi naye ayimba simi olaba oyinza okugwa kabenje ng'oyiseemu ye
Brian Dumba agamba tate yeba dansa bamukoledde nnyo. Kale Galatico bane amanya gali mu nsikolo. Galatico Museste linnya lya Ludicha. Galatico Museste. Thank you for the show. Ivo akayimba nkawa 95%. I keep going. Love you all. Mumpeko Max tumanye omuyimbi ono boluyimba lusigala. Sofa twankafuna yo basatu baganda no lujja kola. Okay kale. Tufuna yo babiri ku masimu tulabenga tukikwasa kanye. Kama tuna hello. Dream TV ko ligama tuna hello. Hello sir. Yes sir. Yopira kona posudde obona balokoke. Yes sir. Omukyalo ajja kukola. Ate njagala onokutegeera ku mukyalo ono ye mu Uganda muno musumba we yaani. Okay. Naye nga ajja kukola alina embongezi maanyi alina kugwamu maanyi ku ntandikwa. Kale tukwenza nnyo aposo bonna balokoke bagambye bojje Uganda eno omusumba oyanyi obe kyaki otabala mu ntabali. Okay, nsabira mu church bile by the way. Omusumba muganda wange my brother Pastor Isaac Sebaduka. Then omusumba omulala Pastor Tom Mutundwe. So bojja okunganira wa Pastor Isaac. Yeah, Sunday services mbera wa musumba Isaac Sebaduka. Then zina kwendala weekly days nembera Mutundwe wa Pastor Tom. Okay kale musically abantu basubire ki bange rijja oli muyimbi wankayimbira myezi mitini nnyo okozo oluyimba lulungi abantu balusiimye wagamba tewajja kunoonya sente wajja kuyimba buyimbi kitegeeza bonojja wane ekintu bwekinakwata ne bakuyita ne bagamba jangu tuweerezeko eno ejjuba tojja kusaba sente ejjuba yonna gye bakuyisa gasaba sente zaki abayimbi batera okusaba ebbaasa honestly nedda sinna kirowoozaako ekira sinnatuukawo because okutandika okuyimba kuno omanyi okuyimba kuno waliwo omuntu wotandika okuyimba ng'ogamba nze ntandise kuyimba for business nze ntandise kuyimba okuyimba okwange it's a calling from God honestly mukama yayogera so njagala nkitwalire ku level nti mpeereza mukama era ejjuba bwe bampita nga ninamu ezange nsobola okugenda nentegeka nempeereza mukama ekitiibwa kya mukama nekyeguliriza abantu basubire tusuubira okukolayoko ku concert ebintu ebifaanako bityo oba gwe toli wa concert concert za gospel yes tusuubira okuzikola kubanga tulina okubikola ebyo tuleme tugulumize ekitiibwa kya mukama okukola concert n'oweereza mukama kiba kya mukama kigulumizibwa abantu ne beeyongera okumanya katonda ne beeyongera okwagala katonda because omuntu osobola okuyima wali ku concert n'oweereza mukama omuntu n'alokoka sigwo yekyo okay ku mukutu kwe bali nnyo Muhindo Samuel agame kino balabise bulungi nnyo baani lambula ensonga zo bulungi nnyo nakato Sofia kwali nnyo one other question wagambye oli mufumbo olina muzadde abayimbi bangi nnyo betutagenda kumenya mannya engeri okuyimba nekikwata obufumbo ne bugwamu ekigo weeteeseteese otya neteeseteese na mukama nabeera bamulina omanyi balinani nedda bamulina naye leka nkubuulire ebintu byonna mu nsi eno tewali kitali mu challenge era tewali muntu atasobola kugamba nti ebintu byantabuka kuno ebigira naye ekintu bw'okigamba mukama nze ekyo nkikuwadde nga ntandika okuyimba nagamba mukama ntandise okuyimba ate nina ne family so byonna mbikulekedde mpuliriza omwoyo omutukuvu wangamba kino nedda ekyo sijja kukikola ate n'omwami wange omwami abyagala nnyo he's very supportive by the way he's one of the people whenever wenkola ekintu wensooka okukiraga oyo bwangamba maxi zakiwa ezo nga ntegeera because ye muntu atekweka oba njagala oba kyera bwe kibanga tekinyumya ajja kugamba ekyo nedda omwami otabanga ye manager wo wabuwi comments langa ekyo kijja kola kino kijja kola muyimbi kigotunulira ne bwaba nkubadde wali omusisinkanye oba tomusisinkana naye nga omutunulira nga role model mu bintu bino ebyobuweereza naddala okuyimba ese n'obuuza ekyo mulongo munange Judith Babirye role model naye waali era omanyiwo waali omanyiwo what do you mean jabeera wali omusisinkanye yes twasisinkana emirundi giwera role model oyagala kusinza nga babiri bwe yasinza nga omanyi lwaki nandikuga nti njagala okusinza nga babiri bwe yasinzanga naye
Yenda kuganjakala okusinza. Tusinge kuba biki. N'okusukkuluma. Yes. Okay, kale yoyo babiri Sheila na gutuyina mu studio wano na mpola tugenda kubanga ati tumugumikiriza tuberenga tumusibula bitu mpola manyi kino bingi nnyo mpola abantu basuubize kye kisokera ddala njaga kulekera ebibuuzo bibiri ekisoka how do they get your music ekyo kimu then ekintu ekirala nti tusuubirayo okukolayo ku collaborations ebintu ebifaananako bwe bityo then oba wende ku picture ey'ababiri mu myaka gino gikowa nkayimbira myezi tukyabuza emyaka mingi nnyo ku nsi kuno. Yes. Ogambye ekisooka abantu music bamujjawo. Abantu music bagenda kumusanga ku my YouTube channel. Tuyina channels biri eyange neya promoter wange Blessed Gospel Promotion ku YouTube zonna gye ziri music bamusanga eyo ewange newa Blessed Gospel Promotion. Facebook era pages zombi eyange neya Blessed Gospel Promotion. Iyo kuli coach Shira babidye. Wona Instagram, Twitter Shira babidye. Yes, music jasangibweyo for now. Okay. Shira lobadde ogambye. Yeah, are you hoping to do some collaborations or Yes, I've done one collaboration with Caro Budwike. That's the third song Rimbo Rock Saturn kugambye nti lukyaliyo. Yes. Zokorabo tukyazikola. Okay, kale. Sheila, kankuleke tumide ku bantu nga baavo basatu bana. Tuve wano. Batonabo. Naye kale. Kwe babiri bana mana. Nedda. Kale okusooka ngenda okutumira management ya Blessed Gospel Promotion banange mwebali nnyo kuyumirira nange mwebali nnyo batumidde nnyo. Ntumire ku bafani mwenna abali mu kuwachinga bakwano bange mwenna Ice Ken Saloon mwebali nnyo mwebali ddala batumidde family yange. Mama wange omulungi atule ensangi nalongo nkutumidde nnyo muganda wange Nakato. Nkutumidde nnyo Nakato abaana bange mwenna mbatumidde nnyo mbagala nnyo nsembyeyo nsembyeyo mwami wange Semakula Richard. Mwami wa Lugave. Yes sebo. Yes Semakula. Yes sebo. Kale tubatumide ku mwenna Lugave tukomyawo. Sheila kazoke mu bakwana bange bonna abali mu US banange siberabidde mbatumidde nnyo mwebale nnyo okumpa support mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, kale Sheila kanzoke musibule katwongere oluyimba lwe tuluzanyemuko and of course I'll be right back katusobole okubeera nga tweyongera yenze Ivodras ajoliko bagiyita Dream TV the groove the best show kati nnyo tukomawo tovaawo. Mukama ondesewo tato ondesewo ondesewo lwakigendererwa Mukama ondesewo era onsaside ondesewo lwakigendererwa Mukama ondesewo tato ondesewo ondesewo lwakigendererwa Mukama ondesewo era onsaside kankole bye wantumanga Mukama munange kuyimbire weerezenga kabaka kolerere kifo kyange muggulu eyo kubonjagadde nnyo Mukama ondesewo lwakigendererwa nzaani babire nzaani Mukama gowonyeza webaze ntyanze nkuwa ekyo njagadde nnyo weebale ondesewo lwakigendererwa Mukama ondesewo taata ondesewo lwakigendererwa Mukama ondesewo era